era bali mu Nuupu. N'abasajja nno baafuuka bamalaya kankubulire kubanga ennamba ennene eva mu Nuupu neddamu NRM oshegira abasajja. Ekisooka ku bo batunuulire tekuli mufumbo abasinga kyemmanyi nti n'obusajja abamu tebawera gamba balina ebibeera byabwe ng'abantu. Tewaliwo muntu akeera ku makya n'akugamba nti ali mu struggle nkiddamu. Omuntu ali mu struggle oshegeera alina qualities z'omulabirako. Bw'oba ogambye nti enguudo tezikoleddwa amalwaliro tegazimbiddwa emisolo mingi tebinnakyuka oshegeera tebannabikolako then ogenzi n'ogamba nti kale ate kati NRM ekoze buli kimu biki kitegeeza obwongo bwo kuliko ekikyamu. Wano mulina abantu bemutakebeza mito naye abantu baawunga dda abantu tebategeera ate abamu si batayirire kubanga era wowe batunuulidde aba bava obutayirire kati kwafuuka kubeera abunomo. Omuntu alimu amagezi yamutayire kubanga buli bukyafu obokitega kati bwabugera ne bukujjula bana kana madagala getwesa mu malwaliro gatumenya buli wamu gatusumbuwa emitwe. So nze tewaliwo muntu kutandikira ku bajjo tomulaba afaanana neyo bajje muntu yavanga nayogera struggle okwogera kyekyo kyengambye nti omuntu okera ku machanga mukazi n'akutuuza wano n'atandika okukaaba n'akugamba akwagala nnyo tekitegeeza nti akwagala. Buli omu alina kyabala naye twebaza Mukama nti obunnabbi bw'atadde ku Bobi Wine butuyambye nnyo nti omanya nti ona alimba akumanya kyova olaba nga tabawa budda bluetookinga n'asirika. Oli omu bagamba nti Kenzo talina kulondebwa. Kenzo abadde campaign ka Kenzo bwe nkirowoozaamu emirundi ng'ebiri esatu tekimuggyako kubeera munnayuganda kubanga nange nnina omuntu gwe nalabye akapositinga omwami bamuyita divorce n'agamba nti gwe ne wooba oli munyiivu ku Kenzo olw'okuba ayogera ku kibiina kyo oba yayogera ku ggwanga tekimuggyako kubeera munnayuganda era namuvootinze. Singa Katonda akuwa olunaku n'omukisa President Museveni n'akuwa omukisa biki bye wandimugambye okutereeza odde mu NRM? Kakati nze ng'omuntu ali mu nsi ye amazima ga Katonda mugulu ntandikira ku malwaliro kubanga ndi mukazi muzadde. Nze nagendako mu ddwaliro lya gavumenti ng'olubuto lwange lukyali luto. Buli ddagala lye nasabanga lye baŋŋambanga nga teririiwo nga nze ndyegulira kubanga tulwala nga bulijjo. Nawulira ennaku n'ennyiike nagenda emukono mu ddwaliro nali sinatuuka kuzaala. Ne mbuuzaako ne ŋŋamba nti oyo omukyala ki ekimukaabya ne bagamba azadde abaana balongo nga ntya Katonda. Omwana omu afudde amasannyalaze tegaliko mbu n'alina ekisumuluzo kya genereeta taliiwo agenze nakyo bamukubira bukubizi ssimu naye ng'omwana abadde mu incubator. Kati njagala ombuulire situation ng'eyo weetisse olubuto emyezi 9 lw'otabba lw'otanywa bunywi mu mazzi olaba munnaazikirira kyokka naawe gw'omu weetisse olubuto ozze ku ddwaliro lyerimu kweri oba okitegeera kwegamba nawulira nga nzigwamu era nagambirawo muganda wange nti ze wano sijja kuzaalirawo sisobola kuzaalirawo okitegeera era omukazi bw'abanga akwaba omusirisanga bannange gwe naabikuyigiriza kyenkanawa nyandibadde musisa nina omukwano mungi ate nakawere kitegeeza naale naye tulekeemu emboozi y'okkomolo ogiwuliddeyo byonna mbiwulidde naye kisinga obukulu era nange ng'omukyala ekisinza okunkwata kate ye emboozi esembyeyo si enkulu emboozi y'okkomolo ekuyamba nnyo ddaana ate yanyambirawa bagambye ndi bubi okukoma tekulinayo kuyambira kakati awo nga tuvudde Adamu Sozi ensonga ezo muziwulirize nnyo kati mentioning abantu bano wammanga Adamu Sozi musiraamu mukomole ani akushira bannono kati nze kankubuulire Adamu Sozi yakyeyogerera yalemwa Adamu Sozi ogambye kitata mukulu ogambye otya Adamu Sozi Alex Makumbi ensonga ezo banaye muzikoleko Sozi nga bwali awo obanga yatayirirwanga muto kati takyasobola yeetaaga n'okunnyika ani Sozi akadate muntu omulala gwe ngenda okusembyayo no mumuwulirize nnyo bannange sayimoka walaata abaana bajja kuteeka obujulizi wano ku social media era bannange abalina obujulizi bwa sayimoka walaata tumumanyi ono muganda wange tuba twakula ffenna kati kali awo nga tuvuddewo kale bannange gundi vetting ya Nuupu yawedde